signinze ompenti piona tuno kati mugambe nze pota omu ku kizimbe gye badde omuze pota omu ku kizimbe Kididi kyazimbye bangalo era efaana hexagon eriko wankaki eriko gate nya Kididi yazimbe hexagon eyasoose nga eriko gate nya era nze abadde omu ku bapota tulaba kanyama gomu ku bapota manya kaunga kendidde ku kizimbe kya Kididi manya kaunga kaguze amanya gwani amanya nze pade yuti ko mupenti pye lisaba nyobisi ina sexy fist e Kampala atenga nze nkura gyade mbudu zonna zonna zi once minus bulugasi yansi minus yesebo yaman vibonga yamanya kusanga ne Kididi ono nga ndoza na kubiri mugenda kwawukana naye mukama yanyambye basanze okubyo limbo lutambula mu Uganda kati sawa zino nga mukyali mwenna amina munna yawo wenyini we wansangira wenyini we yannondera nampa collabo netambula amawanga gonna 17 ne lwakubate nesuseewo nyo netambula amawanga 37 era bava kunkubera okuva mu Kosovo South Africa ne bangamba abeeyitala ate kye bakola ne Papa Francis yenyini mpyago bakatekako wadde ya foli ne ffe tumanyi Francis yagizinye ebbudu jukira Bikira Maria naye yazina nnyo ebbudu ate tawunya bbudu ebyaddala owaayi omwana enyimba zayimba gwazi wandika Kididi mpulira mupeniyo ono nne ebigambo byayina omulidde okuva ku ntandikwa ayogera kati mwe ebigambo mwabakira nkugambye akuba kuba ebigambo alina bingi ekyegeza ennyimba akyayimba nnyingi ayogera tannayogera andi yasoma senior 6 ne 7 ayogera wava mu 6 n'okuna mu 7 nayita nawo nengerako mu senior 9 ne 10 lije tusabira obutawo bw'olusapani wali akatabo k'olusapani kali mu kabaka Bomudigidi obikula chapter ya Bomudigidi oyinza otya anti kikugamba bawale Kampala bamenkufu nnyo tebagaba nsujju batunda ntunda ensujju kyenava nsabe nabbanja ensujju ne mugamba nabbanja mpaka nsujju nakulandi ansujju oyina ensujju enkalubu ya mwotoko ba yankokoto paka nsujju sujju ebyaddala amina enyimba zange naziwandika enyimba zange munnaye nze bwembera mu studio ebigambo byenjogera wenjogera ebigambo nga byaddala nga bingi byeddingana wabeerawo master of masters n'abituuza mu ttoni oba nagamba kola bwoti kale obubadde era nga obimanyi studio kiki kuwaga naye nga Kidi abaawo eva oluyimba baluyita Garden Budu nalukodde wa business producer business video shoot muna yakutte video kabaka 69 mukambwe nnyo yasikira Bomudigidi era mufaana ebitundu by'ekyama ina bolosize mu 22 buli omugaza ina yakubaddemu yagikutte industry giraba otya industry ngenga bwenjira abangenda girwa za serious palapalasi ate buli ali ega maniero ntumide kuyanga maniero buli ali ewe naye ne yerega kigenda kumugwa tutoningemu kubigamba ati munnaye olakate wasoma Izulu language nze nasoma Izulu language kati Izulu language ngabona gamba nti I miss you na maniero where are you kitegeeza namandero oliwa kati wengama nti yanga maniero mba ntumira ku yanga mandera era wobanga oliyo nga weyita yanga maniero manya kagenda kujjotoka kubanga faabaze lulimi Luzulu South African language yaman waliwo abayimbi abalabanga omuyimbi okubya oluyimba nga wankatandika ne lukwata abanene bajja ne bagamba twagala kola remix ogaba remix nze sigaba remix yadde bagambe tebajja kusabira ebyaddala era sigaba remix yadde bakulekera oluyimba ebyaddala mbadde manyi kiba kikwongerako nti okoze n'omuyimbi omunene akusinga ku maanyi wakuwa kolabo oluyimba lweyongera mu maaso tekinyongerako nnyo lwa nsonga abayimbi abo abanene boolaba abasinga kale gwe boolaba abanene tebalina kye batugaseeko nga ffe baggeto yuti okujjako kubba obubbi ennyimba zaffe na biki okujjako abamu nga onalaba nti Kididi oba Ddaadi n'akuta n'agamba kati ono mulabe mu talenti kamwagalize nebbo yabasinga baba baagala tubbako bubbi content waffe bagende bugenzi so nze siwagira muyimbi munene kunjoyininga kuba abansuula wedde nze ndi musaayi muto ebitundu byange byekyama biri centralized nze nyina central nze nyina 6 fist enkambwe jukira neiba we mukwatako munyobekeda kikalukaga kyawedde dda so Kididi omukulu gwamuyina ompendi Pierre Pade Utica omusanga ne Kididi tubeerawo ayina kayagala okugamba ompendi Pierre Pade Utica munaye yenze omu yekka omuvubuka bw'ati eyayulika n'enfuuyira Queen Wejuba omuzigwa Kalafulu n'alaluka era alimentale patabudu ngambye toninga ku bigambo mentale patabudu tuli ku budu baana bawala tebalina kuwunya budu yadde mbudu nga tumaliza laavu y'abakulu bano gyogerako ereka gwe n'okuleka kati kagambe ekirala kino kyembadde sigambye media kyesigambe mawulire mu kiwulire Kididi ne mukyala we Shina Bera abakwatako manya nange oba onkutteko kubanga laavu yawe eri 10 mwaga
mwasatu yayita ne mu 10 mwewe mweyagala 10 bano beyagala 10 mwasatu 10 mu 7 10 8 tebayina buzibu beyagala ebyaddala awo wenyini onjagala okubuuza bagamba lavu ya ba celebrity tewangala bano balina kola kyo kuwangala bano nze kyendaba kye balina okukola okuwangala balina okwekuba embaga mawuuno emabega wa Uganda ng'ovudde ku ekyo beezaalemu abaana 16 okitegera taata ate kiriri engeri gye yali dance machine bwana amala omuzaalemu abaana 16 afuneyo bannazale 14 bambere backup bamusobola muyamba kuba abakazi bamanyi bwazaala abaana 16 atandika entonda ate ogenze ku show ate biki oyinza oyombe kitegera kati bannazale 14 baba bamugamba mukyala munnaye mwana wa mwana wange muwala ogire manyi nakulanja jja mukyala obadi mumanyi siwakana era nsokuwa muna akapera taata lugamba Bikira Maria ow'empigi ku bikondo ba ne Yosefu omutuukirivu ow'enatete ku mabiitu gwe Profesa Magondogo n'asomesa ya Siminio ne Yasiminio n'asomesa Bukedde TV nnyo ngolowooza basoma ki bamusekena style jangu mu kalasi ne bayiro ate ng'oyina fayiro yade mbudu nenga gwe kyomanya budu nebaza n'ekino kankigame mu kamera ya Bukedde mwennyini bambi kiridi awangaale kuba ebyaddala singa si ye talent yange singa tewali ammanyi yekka ye yanta studio bazoleyo bimanyi 5 ba director bazoleya boy okufuna ofunyi connection utukeko wentuuse tomanyi anti gye bayita military asso kati omusajja yannyamba military njikubira kuyiye nga ntukira mu bifo nga abasajja we bali nga nkola kyo kitegeera ngera omanyi akasembayo wange obuzimu muyina bumumbu abayimbi abatandika n'okuba oluyimba nti time wetuuka n'otandika ofuna booking ono nakugamba wayinange njagala ku percentage bweti ng'ozimba omutima todduke ku musajja awo musajja so amudduka kolwa nsonga nakimanyi from day one ko kakadde ekiri kakadde byokebyo era muwaye wenfuna yakamwasatu nga muwaako kamu 2 nga ntwalako 10 nenga tokyerabira mukazi wange Katonda mu omukisa awangaale azale n'abaana ate kati kankubuulire mukazi wange yakyasinza okunjagala ennyo kubanga buli wandabako bwati nange buli wemulabako tuba happy ayina n'entatu yo namugiraba mbuzi wagikubawo tatu ebyo tatu eri ku bbina ebyedda jukira fete na gospel bulira wajirabo kale onkanza nnyo kubanga ngwamanyi tatu ya mukazi wange kuba eri ku bbina lya ddyo kuyiye nga ntukira mu bifo nga abasajja we bali nga nkola kyo kitegeera ngera omanyi akasembayo wange obuzimu muyina bumumbu abayimbi abatandika n'okuba oluyimba nti time wetuuka n'otandika ofuna booking ono nakugamba wayinange njagala ku percentage bweti ng'ozimba omutima todduke ku musajja awo musajja so amudduka kolwa nsonga nakimanyi from day one ko kakadde ekiri kakadde byokebyo era muwaye wenfuna yakamwasatu nga muwaako kamu 2 nga ntwalako 10 nenga tokyerabira mukazi wange Katonda mu omukisa awangaale azale n'abaana ate kati kankubuulire mukazi wange yakyasinza okunjagala ennyo kubanga buli wandabako bwati nange buli wemulabako tuba happy ayina n'entatu yo namugiraba mbuzi wagikubawo tatu ebyo tatu eri ku bbina ebyedda jukira fete na gospel bulira wajirabo kale onkanza nnyo kubanga ngwamanyi tatu ya mukazi wange kuba eri ku bbina lya ddyo